Okumanya nyino nkulinako obusungu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mazima tosobola kuba Muganda nganze kankaka. Noddira akasajja akawaŋŋangusa kabaka waffe Kyagulanyi tosobola. Akasajja mu Buganda ke twasikiza embwa. Omusajja yali mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Nafa. Abaganda ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu leka nkubuulire. Bannayuganda tukulemberwa omusajja omutuufu. Era guno omukisa bwe tugusuula sisuubira nti Katonda alitusonyiwa. Obote yawaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka n'atuuka okufa. Museveni obwakabaka yabujjawo, yaleeta Ssaabasajja Kabaka n'amulwanyisa mu nsiko ng'alwana kutuukiriza ambitionizi ze. Saawa zino Kabaka yawambibwa najja n'agamba obwakabaka weebuli naye tebulina buyinza. Mayiga n'abataka abamu ba ansalinga eri Museveni direct abaali ansalinze eri omutanda. Obote yajjawo Kabaka kituufu naye yalekera Abaganda ebyabwe. Museveni Abaganda bonna tosobola kusaba mulimu ng'oli Muganda. Bonna yabatugumbula, agenda batugumbula abajjawo. Ababbyeko ebyabwe byonna bye yabasanga nabyo. Naye era osanga akasajja ng'ako simanyike kakankaka ng'ate bukolera Museveni. Saawa zino nga kalaga mbukanyoleddwa nnyo. Ovisitinga otya entaana y'Obote. Ffe tuli basajja Baganda abagezi. Eno kontinenti ya muddugavu tuli bantu bagezi nnyo. Ebyayita tebigenda kutulemesa kubaako na gye tutuuka. Newankubadde biruma bitya waliwo bye tulina okusokosuula okubaako ne gye tugenda. Nga Uganda atulugunya Buganda, atulugunya Abakyoli, Abalango, Abateeso, Abasoga, Abanyankola, Abakiga y'omu. Kati gwe wonamu enganga gwe Omuganda ajja kuyuza akumalewo. Naye bwe tubanga Bannayuganda ekyo Museveni kyatayagala. Olw'okuba mwakirabye ng'omukulembeze waffe kyakoze kiyina sipeero gye kisumuludde etya nti waliwo bannaffe abakyali mu busibe. Busibe eki? Ew'ebyayita. Waliwo Abakyoli abakyali mu busibe bw'ebyayita nga balowooza Omuganda n'afuna obuyinza ku bye baabakola nabo bajja kubaako na bye babakola. Omukulembeze abagambye wano nabye twabivaako bino. Ono ye yabitukola naye nsobola omuvisitinga. Mujje tuyimirire tulwane nga Uganda tutereze eggwanga lyaffe tugende mu maaso. Osegedde ako ke kabonero tukulemberwa omusajja omugezi. Omugezi kituufu tuli mu busungu naye ono yatuwambira ne Ssaabasajja omaze ebbanga ki nga tomulabako ng'ayogera direct. Kyogamba Kabaka talina mumwa? Omaze ebbanga ki nga tomulabako Ssaabasajja Kabaka ng'ajja okwogera direct? Ebbanga liyise. Lwaki? Yawambibwa. Eggwanga twagala kulitereeza nga Bannayuganda. Buli ggwanga litereere, buli ggwanga litereere. Tetujja kutambulira mu byayita. Bituzze buzza mabega tukontinuinge mistakes zezimu ebbanga lyonna. Ffe ebyo ebintu bigenda kuggwawo ku mulembe guno. Osegedde guno mulembe gwaffe. Ffe tulina okusetinga engeri gye tugenda otambuzaamu ki. Ensobi z'ebyebyayita zaakolebwa abo bagenda n'okugenda. Kati ssaawa zino waliwo abakola ki? Waliwo ffe tuteredde tutya. Awo we tuyimirira. Respect President wange. Okumanya nyino nkulinako obusungu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mazima tosobola kuba Muganda nganze kankaka. Noddira akasajja akawaŋŋangusa kabaka waffe Kyagulanyi tosobola. Akasajja mu Buganda ke twasikiza embwa. Omusajja yali mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Nafa. Abaganda ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu leka nkubuulire. Bannayuganda tukulemberwa omusajja omutuufu. Era guno omukisa bwe tugusuula sisuubira nti Katonda alitusonyiwa. Obote yawaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka n'atuuka okufa.
Museveni obwakabaka yabujjawo yaleeta Ssaabasajja Kabaka n'amulwanyisa mu nsiko ng'alwana kutuukiriza ambitioni zize. Saawa zino Kabaka yawambibwa najja n'agamba obwakabaka weebuli naye tebulina buyinza. Mayiga n'abataka abamu ba ansalinga eri Museveni direct abaali ansalinze eri omutanda. Obote yajjawo Kabaka kituufu naye yalekera Abaganda ebyabwe. Museveni Abaganda bonna tosobola kusaba mulimu ng'oli Muganda. Bonna yabatugumbula agenda batugumbula abajjawo ababbyeko ebyabwe byonna bye yabasanga nabyo. Naye era osanga akasajja ngaako simanyike kakankaka ng'ate bukolera Museveni saawa zino nga kalaga mbukanyoleddwa nnyo ovisitinga otya entaana y'Obote. Ffe tuli basajja Baganda abagezi eno kontinenti ya muddugavu tuli bantu bagezi nnyo. Ebyayita tebigenda kutulemesa kubaako na gye tutuuka newankubadde biruma bitya waliwo bye tulina okusokosuula okubaako ne gye tugenda nga Uganda atulugunya Buganda atulugunya Abakyoli Abalango Abateeso Abasoga Abanyankola Abakiga y'omu. Kati gwe wonamu enganga gwe Omuganda ajja kuyuza akumalewo newe tubanga Bannayuganda ekyo Museveni kyatayagala olw'okuba mwakirabye ng'omukulembeze waffe kyakoze kiyina sipeero gye kisumuludde etya nti waliwo bannaffe abakyali mu busibe eki ew'ebyayita. Waliwo Abakyoli abakyali mu busibe bw'ebyayita nga balowooza Omuganda n'afuna obuyinza ku bye baabakola nabo bajja kubaako na bye babakola. Omukulembeze abagambye wano nabye twabivaako bino ono ye yabitukola naye nsobola omuvisitinga mujje tuyimirire tulwane nga Uganda tutereze eggwanga lyaffe tugende mu maaso. Osegedde ako ke kabonero tukulemberwa omusajja omugezi kituufu tuli mu busungu naye ono yatuwambira ne Ssaabasajja omaze ebbanga ki nga tomulabako ng'ayogera direct. Kyogamba Kabaka talina mumwa omaze ebbanga ki nga tomulabako Ssaabasajja Kabaka ng'ajja okwogera direct. Ebbanga liyise lwaki? Yawambibwa eggwanga twagala kulitereeza nga Bannayuganda buli ggwanga litereere tetujja kutambulira mu byayita bituzze buzza mabega tukontinuinge mistakes zezimu ebbanga lyonna. Fe ebyo ebintu bigenda kuggwawo ku mulembe guno. Osegedde guno mulembe gwaffe ffe tulina okusetinga engeri gye tugenda otambuzaamu ki ensobi z'ebyebyayita zaakolebwa abo bagenda n'okugenda. Kati essaawa zino waliwo abakola ki? Waliwo ffe tuteredde tutya awo we tuyimirira. Respect President wange